Mukama Katonda nga tugenda okuyiga ku kyama Kyenjiri beera wamu naffe n'abawuliriza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tweyanziza nnyo tweyanze. Omuliriza omulungi nga bwe twatandika kwota eno nga tutunuulira ekitabo ky'Abeefeso, ebbaluwa za Pawulo. Musumba, ekyama Kyenjiri, ekyama Pawulo kiki ekyama kye tulaba mu njiri gye yali abuulira? Byama ki ebyo? Omuwandiisi yatuwadde omutwe omukulu ogugamba nti ekyama Kyenjiri. Oli bw'aba awuliriza enjiri, kyama ki ekiri omwo kye batugamba okuyigako wano? Ekyama ky'ekintu ekitamanyiddwa mu kiseera nga tekinnabikkulibwa. Bwe kiba tekinnabikkulibwa kiba kyakyama oba ekintu ekitategeerekeka, naye ekiseera kyakyo bwe kituuka ne kibikkulibwa ekibadde ekyama nga kifuuka public information. Tutamalira lesson eno nga tukitegedde. Okay. Ataho we tuba tutandikira tusimbule. Ekyama Kyenjiri nga Musumba bw'agambye nti we tunaamalira lesson eno tujja kuba tutegedde ekyama Kyenjiri kino kyeki era lwaki kyama. Nja kusaba tugende mu Bayibuli zaffe tusome mu Beefeso essula 3 olunyiriri olusooka. Nze Pawulo omusiri wa Yesu Kristo ku lwammwe abamawanga amalala mbasabira eri Katonda. Tweyanziza mukadde. Agambye nze Pawulo omusibe wa Yesu Kristo. Bw'agamba Pawulo omusibe wa Yesu Kristo ategeeza ki? Yesu alina ekkomera mwasibira abamuweereza, kiki kyategeereza ddala? Ye lwaki Pawulo musibe? Tuba tutandikira awo. Musibe ku lwa Yesu. Tagamba nti musibe ng'obusibe buba physically, literally. Naye akikozesa ng'ekifaananyi nti musibe ku lwa Yesu. Singa teyali Yesu, Pawulo teyandibadde mu kkomera muno. Naye lwa Yesu n'omulimu gwe yamuwa okubuulira enjiri y'Abayudaaya n'eri abannamawanga gwe gumutuusiza mu kkomera. N'olwekyo musibe ku lwa mulimu gwa Yesu, ku lwa mukwano gwa Yesu, ku lwa bulokozi bwa Yesu. Tweyanziza Musumba. Mukyala mukadde Kabiito, lesson yatulaze ekiko ky'ekkomera Pawulo mwe yasibibwa. Ekkomera eryo lyali lifaanana litya? Yali mu kkomera erya ddala, naye nga Musumba batugambye nti ekkomera teryali lya Yesu, naye yali mu kkomera ku lwa Yesu olw'obumalirivu bwe n'okwewaayo okubuunyisa ekigambo kya Katonda. Batugambye nti amakomera g'ebiseera ebyo obutafaananako nga kati embeera yali mbi ddala. Ebyobuyonjo nga biriko akabuuza, ebyokulya nga byakweyiiya, nga weewaawo oyinza okufuna omukisa okufuna leero naye enkya n'otakola ki. Ate ekkomera eryo nga tebali kuteekamu leero ng'olina essuubi nti oluvannyuma lw'emyaka 3 oba 2 oba myezi nja kuvaayo. Bali kuteekamu ng'olindirira kalabba. Tweyanziza mukyala mukadde Kabiito. Gye twatandikira twalaba nti Pawulo yagenda mu Efeso n'abuulira enjiri ekkanisa n'emera. Abeefeso abali mu kkanisa ate bagenda okuwulira Pawulo asibiddwa. Pawulo n'abawandiikira ng'alina bye yeekengedde, kwe kubagamba nti kino ekintuukako kituuseewo olw'erinnya lya Mukama okugulumizibwa. Musumba, biki Pawulo bye yeekengera okutuuka okubagamba nti temweraliikirira, temufaayo, bino ebintuusiddwako bituuseewo olwa erinnya lya Mukama okugulumizibwa? Buli bantu baba n'obuwangwa bwabwe. Obuwangwa bw'Abaefeso bagira shame culture. Mu shame culture omuntu wakiri ofa n'otoswala n'otutuuka kubiswaza.
kakati omuntu abadde abuulira enjiri w'ekitiibwa gwe bateekako obuwero abantu ne bawona ago wa dayimoni okukerekya nga ali mu kkomera omutali ttooyi eteri mmere kireeta ebibuuzo ekikyamu kiva ku ki bwe beebuuza kiva ku Katonda we gwaweereza alina kye yakola ekitaali kituufu embeera ezo ze yamanya kubanga abantu bonna yali abategeera bulungi nekimuwaliriza okubawandiikira nabagamba nedda okubeera kwange wano okulirwa bulungi bwammwe Katonda yankozesa ebyo byonna byonna ye yandeeta wano siriwo by accident kyoyanziza ffenna tuze tuyiga nti buli sitaani kyakasukira Katonda akikozesa okuggyamu ebibala. Tulabye nti Mukama yakkiriza Pawulo n'asibwa. Mu kusiba kwa Pawulo kuno enjiri yabuna etya, Mukama yafunamu atya ebibala? Ntandikirewa. Mukama yafunamu atya mukadde? Mkyala mukadde Kabira. Mukama yafunamu atya ebibala okusiba kwa Pawulo? Mukama yafunamu okusooka mu basibe bennyini abaali awamu ne Pawulo. Kuba ndaba omuntu ali mu kkomera ng'otudde wali mu kasonda buli lwe baggula ekijjo gamba banze gwe bakimye. Naye ye obuvumu obwo okusigala ng'ate awandiikira banne abaasigala eri bolooza nti bali bulungi ng'abalabula ku busungu bw'abagumya, ng'ate y'abagumya abajjukiza okwagala kwa Kristo, ayongera obbakakasa nti kwa bonna essuubi eryo ndooza lyawaliriza ne bamu ku banne fellow prisoners okugamba nti ono alabika Katonda we wakyama ddala ng'ekyama kino kye tusomako. Ekirala ne bali baawandiikira baayongera nnyo okutegeera ng'ali mu kkomera okusinga we yabagambanga physically. Nsomba obanga tetunaddamu ekyo katusooke tusomeyo Bafilipi essula 1 onyirwa 12 paka 14. Abooluganda njagala mmanye nti ebyo ebyantuukako byongera bwongezi ku bunyiza mawulire malungi. Nekivuddemu abaserikale abakuumi ab'omu lubiri bonna era n'abala bonna bategedde nti ndi mu kkomera lwakubanga ndi mugoberezi wa Kristo. Era olw'okusibibwa kwange abooluganda abasinga obungi beeyongedde okwesiga Mukama n'okuba n'obuvumu okwengeri okwogera ekigambo kya Katonda nga tebatya. Nsomba ndiwo. Pawulo singa teyali mu kkomera, nga bw'ataba mu kkomera abeera mu kwetala. Guno gindi myezi 2-3, guno gindi myaka 3, tulowa gindi ng'atambula nnyo genda ng'azzaamu amakanisa amaanyi, naye bwe bamuteeka mu kkomera nga takyatambula n'afuna ekiseera ekiwandiika. Twafunamu ebbaluwa 4 ey'Abefeso, ey'Abafilipi, ey'Abakolosaayi ne Filemoni. Naffe bannamawanga abaliwo ku mulembe guno tukyazisoma, zikyatuzimba. N'olwekyo bw'agamba nti okubeerawo kwe mu kkomera muno yali pulaani ya Mukama, ye musibe wa Yesu abeera mutuufu. Katonda yakozesa embeera eyo okugyamu okwongera obwongezi okubunyisa amawulire amalungi. Nja kusaba era tusome mu Bafilipi
Essula 4 olunyiriro lwa 22 twagala tulabe nti okusibwa kuno kuyina ebirala bye kwakola nti singa teyasibwa waliwo gy'ataalituuse naye olw'okusibwa kuno kuyina ebifo kwe byamutuusaako gy'ataalituuse singa teyali musibe. Era abantu ba Katonda bonna naddala abo bali mu lubiri olwa Kaisaali babalamusizza Mukama waffe Yesu Kristo abakwatirwenga mu ekisa. N'owa Kaisaali yatuuka yongerako mukadde n'owa Kaisaali nawo yagendayo n'atuuka ate Kaisaali yali omu ku bakulu abaali batwala eggwanga n'olw'ensonga eyo kyamukakatako otuukayo. Sebo teyali omu ku bakulu, Yali mukulu. ye yali omukulu Siza Empura omulamba obubaka ne butuuka ewe. Pawulo mu mbeera za bulijjo yandivuddewo okugenda ewa Kaisaali. Katono. kyano mukadde Kabita. Olw'ebbaluwa zino okuba nti zibatuukako bali yalinga awandiikira kyamuleeteranga ne ku bagenyi abamu kubanga baatugenda nti mukomera baakyalirwanga era ng'okulya kwabwe kusinziira ku bakyadde bye bakoze ki bye baleese abamu ku baamukyalira ye mukulu ono. Kitegeeza obubaka bwagenda wala nnyo. Tuyanziza nnyo. Kyekyama. Ndowooza n'ekirala Musumba nti omuntu bwe yabeera mu kkomera okugeza nga bwe twalaba ku Yokaana bwe baamusiba ku kazinga Patimo ti Katonda eyo gye yamubikulira obubaka bw'okubikulirwa bwe tusomako na kaakano nti yafuna obudde obumala ne Katonda we ali eyo enkolagana nga weeri ne Katonda we afokasinze ku Katonda, Katonda n'amubikulira obubaka nga bwe tulabye ne Pawulo bw'abadde mu kkomera. Awo wenzijira ne ŋŋamba nti embeera Pawulo gye yayitamu enzibu eyo mu kkomera etuyigiriza kiffe kaakano naffe bwe tuba mu mbeera nga si nnyangu. Luba nasoma katabo nga omuwandiisi w'amagezi tusabe essaala gye nejjusa yega tugambe Katonda to narrow down our interests nti bw'ogisaba Mukama Katonda atunulira obulamu bu n'amanya kino kimutwalira ebiseera kino kimutwalira ebiseera bw'abeera mu ddembe Tanzijukira bulungi. ne baba nzijukidde Mukama Katonda bw'omusaba essaala eyo agenda abikendeeza mpola n'abisalako. Method ebisalako yenzibu okusala ku bibadde bimalira ebiseera enkola gy'akozesa mu buntu yenzibu mubaana kukuba mu kkomera interest zonna zonna nga zisalibwako oba kulwala oba ki naye waliwo ate ekiyitamu mu kiseera ekyo. Nze kyenjigidde ku Pawulo ku bubaka bwa Pawulo ng'ali mu kkomera nti mu butuufu twewolereza nnyo nogaa naye kati eno embeera mwendi ddala nnyinza okubuulira obubaka bwa Katonda naye kyanjigiriza nti buli mbeera gubeera mukisa okulaga abalala ku bulungi bwa Yesu. Mama Kuteesa. Nange okutunulira ku nsonga eyo nalabyemu nti tuyita mu mbeera ey'okunyigirizibwa nga ffe abantu ne twerabira obusobozi bwa Katonda. Pawulo ye yali amanyi bulungi nnyo nti Katonda tewali kyatasobola kukola mu bulamu bwe. We kuba kuyingira kkomera kusalawo kwe si kwaba n'abamusibye bano baakozesebwa bukozesebwa. Era tugenza okulaba nga ndowooza kyekyali ekifo kyokka Pawulo mwe yali asobola okuwummulira ku mirimu gye yali akola emingi n'okubaako n'akaseera ne Katonda we alyoka amuwa amawulire. Ate ndowooza Musumba nga bw'atugambye
agatuyambye ne kaakano ge tutambulirako. Ffe bwe tuyita mu mbeera eyo okunyigirizibwa tugambe ng'eyagala okufaanana ey'ekkomera. Tukkiriza bukkiriza nti tuli mu kubonaabona oba tusobola kukitunulira nti Katonda waffe gwe tukkiriza yakkiriza kino kibeewo nga waliwo ensonga gy'ayagala okutuusa. Bw'omala okutegeera ekyo mu mutima gwo, okwemulugunya mu mbeera gy'oyitamu kivaawo, n'obeera mumativu ne Katondawo, olwo obulamu ne bulyoka bukola ki? Bugenda mu maaso. Kyembadde njagala okwogera nti okwekubagiza, ebiseera ebisinga twekubagiza bwe tuba nga tufunye embeera ezitunyigiriza. Ne tulabikanga Katonda gwe twakkiriza atakoze bulungi. Ne Pawulo ku nsonga eyo ye yanywera buki? Bunywezi. Tulina ebiseera ebijja etamanyi diwe bigenda kutuukira. N'ebiseera ebyo tuyinza okwekanga nga tuteekeddwa mu maki, mu makomera. Naye ekisinga okutuleetera obuzibu n'okwemulugunya okwo kwonna n'okwekubagiza bwe butategeerera ddala gwe tuweereza. Singa tumutegeera nga Pawulo bwe yali ategeera nti ono gwe mpeereza ebyantutuuseeko byonna, twandigambye nti erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tugambe nti Yokaana Katonda atuuke mu buzibu. Yokaana ekkomera lyamulowoozesa ebibi. Omubatiza. Yegwe. Mugende mumubuuze oba tulindayo mulala. Pawulo si bwe yali. Kale tusomye wali mu Befeso essula 3 olusooka. Agambye nze Pawulo omusiba wa Yesu Kristo eri ab'amawanga. Naye twagala tulabe, njagala mpako ku background kubanga tulaba Pawulo ono yali ayitibwa Saulo era ng'ayigganya abaweereza ba Mukama Katonda. Tumulabye ate wano mu Efeso agamba musibe wa Yesu Kristo eri ab'amawanga. Atandika ddi okubuulira enjiri eno? Katonda amutegeera atya? Pawulo ono Katonda yali yamulonda era amusinkana ng'ali ku lugendo lwe lugenda e Damasiko. Ng'akyali Sawulo. Pawulo yali tamanyi nti mulonde. Era mu kumulonda bw'amala okuziba amaaso n'ebirala amusindikira ani? Ananiya. Naye ng'ate ne Ananiya naye atya gwagenda osisinkana kuba amanyi abakola ki? Abayigganye. Kitegeeza ne Ananiya naye yali tamanyi nti Pawulo muki? Mulonde. Naye oluvannyuma lw'okubikkulirwa kwa Kristo eri abantu bonna omulimu gwa Katonda ne gugenda mu maaso. Kyeyanza. Era ndowooza okuyitibwa kwe kwali kwetaagisa ebyo Mukama mu magezi ge okumatiza Pawulo omufalisaayo, Sawulo omufalisaayo. Oba ngeze maaso nnyo nti amuyise kubuulira njiri ab'amawanga. Omufalisaayo mu mateeka mu ggwanga mu Benyamini mukomole ku lunaku olw'omunaana mu butuukirivu obuva mu mateeka taliko kyakukola ki? Kyakunenyezebwa. Okumumatiza nti yagenda okubuulira enjiri gy'avunaana naye ng'ate agibuulira bamaki? Yali yeetaaga kuba kigwo. Bulugulu e Damasiko. N'amaaso ne gaziba. N'amutumira butumiza Ananiya. Oba kyekitasomyeko mu bikolwa by'abatume 9:15. Batusomereko. Bikolwa by'abatume essula 9 onyiriro 15. Mwenda 15 agamba Mukama n'amugamba nti genda kubanga oyo
nze mwerondedde amanyise mu baamawanga amalala ne mu bakabaka ne mu bantu ba Isirayiri. Nze mwerondedde. Oyo nno gwagamba genda yali asekatira. Yagamba nani yagenda ku nyumba gundi ojja kusangayo omusajja bamuyita gundi asaba ayagala kumuwonya maaso. Kananiya omusajja gwe bawadde ebbaluwa. Mukama n'amugamba nti oyo nze mwerondedde. Pawulo yafuna omukisa. Ffe tetuwulira ddoboozi litugamba. Tufuna ababaka batutuukako kutugamba nti Mukama akulonze. Tuwulira buwuliza ekintu muli ekigamba nti oba nandibadde omuweereza. N'ofunayo abakuwagira n'ogenda e Bugema n'osoma n'ovaayo n'ojja oweereza. Naye Pawulo yafuna direct call. Kikiba kiba nti bw'akola omulimu oba ali mu kkomera lwa mulimu guno webale nnyo. Era ayongera ku 16 n'agamba nti era ndi mulaga nga bw'ateekwa okubonaabona ennyo ku lwange. Basebo, omulimu gwa Katonda si mirembe. Abantu abalala balowooza nti bw'okkiriza Yesu Kristo olwo n'ofuna emiki? Emirembe. Ye yagamba nti emirembe gyange mbawa naye singa ensi bw'ebakola ki? Bw'ebawa. N'olw'ensonga eyo waliwo bw'obanga oli mukozi wa mulimu gwa Mukama waffe waliwo by'osuubira. Tweyanziza mukadde Kiwanuka. Bwe tusomye Efeso essula 3 olusooka. Nye njagala tweyongereko wansi paka ku lw'omukaaga. Nga kye tunoonya twagala kuzuula kyama ki kino? Ye kiki ekikiyisa ekyama? Bwe tunaasoma ennyiriri ezo tujja kuba tusobola okuba nga tuddamu ebibuuzo ebyo. Olwokubiri lugamba ndowooza mwawulira nga Katonda yankwasa omulimu ogw'okubategeeza mmwe ebifa ku kisa kye. Era nga yandaga ekyama kye nga bwe nawandiika mu bimpimpi. Bwe munaasoma bye nawandiika munaamanya nga bwe ntegeera ekyama kya Kristo. Olwokutaano mu mirembe egy'edda abantu tebaategeezebwanga kyama kino, naye kaakano Katonda akibikkulidde abatume be abatukuvu n'abalanzi ng'ayita Mwoyo Omutukuvu. Ekyama kye kino nti olw'amawulire amalungi Abayudaaya n'abamawanga amalala balina ebisaanyizo bye bimu, bonna bye bitundu eby'omubiri ogumu, era abagabanira wamu ebyo Katonda bye yasuubiza ng'ayita mu Kristo Yesu. Mukadde gw'oba otandika lwaki kyama era kyama ki kino kyayogerako? Ekyama ky'ekyama eky'okutegeera Kristo ekisookera ddala. Abantu bangi boogera ku Yesu naye nga tebategeera Yesu Kristo by'akola. Naye Pawulo ategeera nti okwogera ku Kristo oba enjiri ya Kristo kiki? Kyama. Lwaki kyama? Kubanga ebibikkuliddwe abadde atali wa mawanga, omanyi abadde munaggwanga, engeri gye weegatta n'Omuyudaaya ne mubanga mussa kimu, mutambulira wamu, mwogera kimu, era naawe n'ofuuka Muyudaaya nga ye, si kya muzannyo. Waliwo ekyama awo wakati awo. Ekyo Pawulo kyayogerako. Kyala mukadde kabita. Kamalize. Kubanga agambye nti abamawanga n'Abayisirayiri
mwena muli kiki kimu mu mwoyo ki omu nti n'ekyama ekirala ekiriwo nti ffenna oba bamawanga oba bayudaaya tuli basika ab'obwakabaka obw'omuggulu pozi ekyama ekirala ekyokuba nti ffenna twayitibwa mukadde kiwanuka tusomereko mu bassekabaka ekisooka 8 olw'anamu mpaka ku 43 Anamu yagambye era ebya banaggwanga atali wa mu bantu bo Isirayiri bw'anaavanga mu nsi eyeewala olw'erinnya lyo kubanga baliwulira olw'erinnya lyo ekkulu n'engalo zo ez'amaanyi n'omukono gwo ogwagololwa bw'anajjanga n'asaba ng'atunuulira ennyumba eno owulirenga ggwe ng'oyima mugulu ekifo ekyokubeeramu okolenga byonna bwe biri munaggwanga byakukaabira ekyama ekiri awo nti mu nteekateeka za Katonda zonna naffe abamawanga mwetuli era n'eri ku pulaani gye twasomako eyaliwo ng'okutondebwa kw'ensi tekunnabaawo twali kitundu ku nteekateeka eyo ekikifuula ekyama mu kiseera ekyo kyali tekisuubirwa nga tekyogerwa na mu bantu ti Katonda wa Isirayiri pulaani gy'alina ey'okulokola Abayisirayiri yeemu gy'alokoleramu abamawanga nti era abannamawanga bwe balokoka babeera ku levo yeemu mu maaso ga Katonda n'Abayisirayiri ekyo nga kiwemula tekyogerwako bannamawanga bakimanyi ekimu ku nsonga lwaki bakimanyi bw'ajja kusinza mu yeekaalu asanga ekisenge ekiriko ebigambo bye twasomako wiiki ewedde nti bw'osusa ekigere wano owedde biddirira Sawuliyo akimanyi kyabaleetera obukyayi eri Abayisirayiri beepanka beemanyi beekola ki na bano olwaleero luno bwe twogerera kumpi abali mu kkanisa ffenna tuli bannamawanga tekikyali kyama bwe nkwata bayibuli eno nze bwe mba ngisoma siiriramu kalowoozo konna kaŋŋamba nti Abayisirayiri yaffe buli kyamulika kinsoma kyange nebikyo kya Ibuli kyange kino ekisuubizo kino kyange naye ku mulembe guli si bwe gwali kino kyama Katonda kyeyabikkulira abantu nga Peetero ku lwa Koloneriyo ekyama kyeyabikkulira abantu nga Pawulo okulwa abamawanga era nga okukikola alina kukikola mu ngeri eri dramatic erimu ekyamagero okubalaga nti muteeka buteeka okukikola kiri mu pulaani yange ekizibu ne kijja nti kale bakkiriza ne bababuulira enjiri ne Peetero y'omu kuba babuulira abannamawanga ne bajja ne bayingira naye ate bwe bamala okuyingira naye ate era ne basigala nga bakyabayisa nga bannamaki songa mu kyama muno mulimu ekigamba nti kasita bamala okujja ne bayingira tebakyalina njawulo mu maaso ga Katonda wakati omwe nabo obusika bwabwe privileges and rights zonna zaabwe oba kugaba mirimu byonna bonna bafuna nsombawo wennyini tusomye mu nnyiriri olwokutaano nti ekyama kino abatume ne bannabbi kibabikkulirwa bubikkulizi mu ndaba yaffe ey'obuntu tusuubira nti bannabbi n'abatume bali kumpi ne Katonda bali close naye ate nabo abali okumpi ne Katonda kibabikkulira bubikkulizi lwaki kangezeeko bwendi
nti nabo bannabbi n'abalanzi kibabikkulirwa bubikkulirwa kubanga tekitegerekeka mu ndaba eyaffe ey'obuntu. Katonda yennyini yayinza okukitegeera. Bw'ofuuka omukristaayo oba bw'otegeera Kristo waliwo ebintu by'oyinza okukola ensi ne yeewuunya naga nti Nakimbugwe yakyuka bw'atyo bw'akoze talina kye yayogeddewo kyama kubanga tekitegerekeka mu ntegeera yaffe ey'obuntu. Kyova olaba ne bali bannabbi n'abalanzi abagezaako okubitutegeeza nabo bakibabikkulira bubikkulizi. Mukadde tukizuula nti abalanzi bano ne baba bannabbi n'abatume bonna bantu abawandiikanga ebigambo nga bakwatiddwa mwoyo mutukuvu. Mwoyo mutukuvu tebaayogeranga byabwe ku buki nga Peetero bw'akola ki bw'agamba. Kati byonna bye baawandiika kyama okuva eri ani? Ekitegeeza nabo waliwo bye batandiwa bisobodde na kuwandiika singa baakozesa magezi gaaki gaabwe. Ekitegeeza nti ekigambo kya Katonda ate ne kino tukitegeere nti ekigambo kya Katonda kyonna okuva ku lubereberye okutuuka ku kubikkulirwa kyonna mazima era nga bwe gali amazima newankubadde bannabbi bayinza okuba nga baali Bayisirayiri weewaawo n'abatume nga Bayisirayiri naye mu nteekateeka yonna ey'obulokozi ekigambo kya Katonda kyali kijjira abantu bo kyekiva kifuuka ekyama. Era Bayibuli tekubagana bweyogera ku Muyisirayiri bweyogera ne kwani ne kunamawanga. Anyongereko katono kyaba ne bannabbi kyabagamba mubibi ebibonyabonya omwana w'omuntu ekibi ky'amalala ag'okusosola mu mawanga ekyo kitulya ffenna kirya buli muntu alimu obusosoze obumulowoozesa nti eggwanga lye ekika kye kiri supiriya ku kyaba ki. Katonda bwe yabagamba ate temwegattanga na bannamawanga ne gujja bagira. Mukama Katonda Yesu yatambulira Peetero emyaka egi mu myaka egyo ng'awonya Abaruumi n'Abasamaliya naye tekina kye kyakola ku kukyusa ndowooza ya Peetero ne Yokaana ku bikwata ku Basamaliya n'olumu baamusaba babookye omuliro. Mukama Katonda okumatiza Peetero asseeko n'omwoyo omutukuvu agende wa Koluneeriyo. Mukama Katonda yalina kuleeta vision okukyusa endowooza ye. Peetero n'abeerawo amazima watugakonera nti ukimanyi kiva mu mateeka kiri mu mateeka senga tebankutte bukwasi nange wano mbadde sijjaawo kiba nti ne bannabbi n'abatume bennyini kankozesa olulimi lutali mu Bayibuli naye Mukama anyoola banyoole okubajjamu obusosoze tusosola okufa obufi. Buli muntu waali anyooma abalala. Ekimu ku kabonero akalaga nti omuntu yakyukira ddala n'akyukira Katonda. Omuntu bw'atuuka obutatunuulira bantu okusinziira kuwa gye bava n'abatunira butunuulizi ng'abantu ba Katonda omuntu oyo aba akyuse. Naye ate weewuunye ayinza okiraga ku ngulu naye ng'ate munda mu kikola ki mwekiri kyekimu ku bibi ebiwaliriza Katonda ekyama kino okugenda ng'abikkula kibikkule nti enjiri Katonda nga bwe yatutonda ffenna butonzi ne mu bulokozi atuwa buwi bwa bwereere bw'amala okubutuwa ffenna ku musalaba tuli ku same level.
tewali njawulo. Katono nnyo musumba kaleseeyo tekusosola kuyinza okubaawo mu mbeera ezo ez'amawanga n'ebiringa ebyo, naye ate ne mu byenfuna mu bukristaayo wekanga nga oli alobolayo oli enfuna ye ennungiko ono yasomako ono ebyo byonna busozi. Gye twayigako Sabiti ayita nti n'Abayudaaya baali tebasosola bannamawanga bokka naye nga nabo bennyini bakola ki? Beesosola. Era Yesu ekimu ku kimuvunaana nti abeera n'abawooza abenzi nti n'Abayudaaya bano nabo baali mu kiraasi ze bagamba nti bano be balungiko ku bali. Naye ekyama kino ekyenjiri kye baali tebatannategeera ekya Yesu Kristo okubanga alya n'aboonoonyi. Era ne tuligako n'ekirala nti bwe twagenda mu Luka 18 tulaba abagenda mu yeekaalu okusaba abasajja bameka? Ababiri. Omu n'ayogera ebigambo 6, omulala n'ayogera ebigambo 33. Ono wa 33 n'agamba nebaza Mukama siringa oli ate nga mutuufu. Awa ekirabo kitundu kye10 asiiba kitundu kye10 ku cabbage sibo ekiri musumba ne doodo. Musumba mulowooza kiki kyali tannategeera omusajja oyo kubanga Yesu yawa fayinose n'agamba mulowooza ani kwaba babiri essala eyawulirirwa ddala ffenna ne tugamba ono eyagamba onsaasire nze omwonoonyi mukyala mukadde Kabiito. Twayigako emabegako nti ekibi kiri mu ffe mu buzaalirwana. Oli agamba nti ne bw'ayagala okukola ekirungi kibi kyekikola kyekijja. Omusajja ono ow'ebigambo ebiyitirivu yali tannategeera nti yeetaaga nnyo Kristo kuba naako ke yali akola ye kaalabanga akanyumunguseemu. Kristo ye yamusobozesa ate mu kukola ebyo essebo essebo singa Kristo ye yakamusobozesa kandibadde kalungi. Kati ne mu kukola ebyo bye yali akola yalinga alina baalumya. Kati baalumya ye takifuddeeko naye alowoozezza nti ebikolwa bye bye bikola ki bye bimuyisaawo. So nga ate omuntu yenna batulaze mu lesson nti buli mwonoonyi yeetaaga Kristo. Era okwalifyinga okufuna Kristo mu bulamu bwange nsooka kukkiriza nti ndi mwonoonyi. Bwe mba sinnakkiriza nti ndi mwonoonyi then Kristo simwetaaga. Ngenda kojja mukadde kansoke na kino then tutegedde ekyama kino ekyama kyenjiri ffe kati tukimanyi naye mu mbeera zaffe zino eza bulijjo bantu ki be tutatera kubuulira kyama kino nga naye mba sikimubuulidde mpulira nga tegunsinze waliwo besibuulira ne mpulira nga gunsinze naalibadde mugamba ku Yesu Kristo ne yafa n'azuukira naye waliwo besigamba kyama kino nga ndina comfortable mpulira tegunsinze sirigirute buli omu agenda kumpaayo owuwe. Kyuka mukadde nze mpaze ku kali ke mbadde ndiko nti singa tutegeera nti akalungi konna kookola okakola lwa kisa kyange tolina kirungi kyonna mu butonde bwo mu bulamu bwo ky'oyinza kukola kakati ekyo kifuuka kyama. Kati bwe kibeera ekyama era bw'omala okutegeera nti ekyo kyama otandika okugulumiza Yesu wonna wookola ki woobeera. Naye abantu bwe tuyinza okulabika nga tetubuulira nze nina obuzibu n'abaana abalenzi abasiba enviiri n'abambala ebiwala ebijulifu bateekako ne pini ku matu ne bweba boodabooda ye sigituulako nga mulenzi genda kumulaba ate nga anategeeza Kyakadde Kabiito nti eriyo bambi baganda baffe be tutabuulirako naye ng'ate tukugirwa embeera ezitwetoolodde okugeza nyinza okuba ku mulimu gye nkolera si bakristaayo
naye etteeka lyawali jangu okola emirimu gyo nti Nakimbuga oli mu advent nti sabbiiti genda osinze Katonda wo bw'ojja ku mulimu bya mirimu tetwagala kusanga ng'operereza mwami Kiwanuka nti owange amazima ga Kristo bwe gati awo ne nkugirwa ng'ate nandibadde mbuulira ate nga munda owulira tegukusinze nakusinga kubanga etteeka ly'omulimu bwe lityo bwe liga musomba eriyo omuntu gwe tuyinza okusinkana naye mu mmotoka ne mpulira omwoyo oguŋŋamba mubuuza oba yakkiriza Yesu. Kaakati nekinnumiriza okutuusa lwenjatula nogamba wange obulamu obutambuliza ku ki Yesu Kristo omutegeera omukkiriza mulokozi wo n'akugamba nti nze aniifa kabiito olugamba nti aniifa nenga nti aleluya aniifa si musomi wa Bayibuli yakkiriza mu kitabo kirala simulinaako bbanja abulire n'owulira nga osumuluddwa okuva mu buvunaanyizibwa abayindi siwulirangayo wano omuntu asoze sente kukola effort kugenda kuyita bayindi balina Katonda obuyitirivu mu maduuka ga eri abantu beffe bwe twagira ne tuwanduukulula nga ffe bwe batyo kyova olaba Abayudaaya bano okumanya ekintu kyagenda wala nnyo. Abayudaaya they don't proselytize. Ffe Abadventi kyetukola tugenda tubuulira enjiri ne tuyita abantu bakkirizaani. Abayudaaya tebakikola. Tebakola evangelistic campaigns, tebakola effort bafune abakyufu. No. Kiki bo banyweza baabwe nakutambulira era bw'ova eno n'ogenda nga opaala nalwo nange ndi lwa buddugavu ndi Muyudaaya tebigenda bulungi. Wetukomye twakomye ku lunyiriri olw'omukaaga nja kusaba tweyongereyo kuva ku lw'omukaaga paka ku lw'e13. Ekyama kye kino nti ab'amawanga ekyama kye kino nti olw'amawulire amalungi Abayudaaya n'ab'amawanga amalala balina ebisanyizo byebimu bonna by'ebitundu eby'omubiri ogumu era abagabanira wamu ebyo Katonda bye yasuubiza ng'ayita mu Kristo Yesu. Katonda olw'ekisa kye yampa ekirabo amaanyi ge ne gakola mu nze n'anfuula omuweereza w'amawulire amalungi. Nze asembayo mu bantu ba Katonda bonna. Katonda yampa omukisa guno okutegeeza amawanga amalala amawulire amalungi ag'obugagga bwa Kristo obutaggwaawo. Era yampa omukisa okumanyisa abantu bonna ebifa ku kyama kino Katonda eyatonda byonna kye yali akisizza okuva edda n'edda lyonna. Kaakano ng'ayita mu kibiina ky'abakkiriza Kristo ayagala amanyise abafuzi n'ab'obuyinza abali mu ggulu amagezi ge agatakoma. Ekyo yakiteekateeka okuva edda n'edda lyonna n'akitukiririza mu Kristo Yesu Mukama waffe. Tuyanza mukadde tulabye awayogedde ku kkanisa nga ebikula amagezi ga Katonda ekikola etya Musumba Kakembo ekkanisa ebikula etya amagezi ga Katonda. Ekkanisa tuyinza okugitunuulira mu nnaku zino ezaffe gye okutegeera ku luli kyali Muyudaaya okukwatagana ne munnamawanga ne bajja ne bakola ekintu ekijja si kijja nti kyawukana ku Isirayiri naye continuation ne bakola ekintu ekijja nga Omuyudaaya n'Omuyonaani basa kimu baliira wamu basinza Katonda omu
bali bumu ku mulembe gwaffe guno. Ekkanisa eno tukuba effort nereeta Omuganda, nereeta Omunyolo, nereeta Omunyankole, nereeta Omuteeso, negyetugatta ffenna mu buzaalirano bwaffe tusosolagana. Bwe tutuuka wano mu Yesu Kristo, enjiri ffenna tulokola lwa kiki? Lwa kisa, lwa kukkiriza. Ebibala ebivaamu byonna byonna biteekwa okutugatta ne tubeera omuntu omu ku level etya emu. Ekintu ekyo tekitera kukoleka mu mbeera ez'obulamu bwa bulijjo, ekyokugatta abantu ne babeera obumu mu Kristo. Okusobola okubeerawo, Katonda ateekwa okubaako kyakoze mu bulamu bw'abakkiriza bano ekiraga amaanyi ge n'amagezi ge. Okuŋŋonza n'entula n'omuntu bwe twawakanya eggwanga, bwe twawakanya background oba mugagga oba mwavu oba muyigirize oba simuyigirize, n'otusanga bwe tubeera awamu ffenna tuli kiki? Kimu. Okutuuka ku level eyo kyamagero ekyetaaga amaanyi n'amagezi ga Katonda okusobola okituukako. Ekkanisa eno senga yali etambulira ku level eyo, sookera ekkanisa etandikawo, senga etambulira ku level eyo, senga Mukama waffe yakomawo dda. Tweyanziza. Ndabawo n'akalala mu buwangwa bwaffe gye tutambulira, n'olaba nga mu mbeera zo z'okuliddemu zonna, muganda wo oli abadde alya kaamuje, bw'obadde oli ku mbizzi ne ku birala, naye amagezi ga Katonda ne gayingira mu ggwe, ne gajjamu by'obadde oyagala ennyo okulya oba okunywa, n'otandika okutambulira ku nteekateeka yaani? Ya Katonda. Si magezi ga buntu. Kyova olaba ekkanisa eno yanjawulo okuva ku makanisa amaki amalala, kubanga amalala bwe bakuyita bw'okola ki? Bw'ogenda. Naye ekkanisa ya Katonda waliwo amagezi ag'enjawulo Katonda g'abateeka mu bakkiriza, ago ne gabalekesaayo n'emize gye baali basinga okukola ki? Okwetaaga. Kyamukadde Kabiito. Nti ekkanisa bujulizi ku ki? Ekkanisa bujulizi ku kikula kya Katonda. Okugeza ekibi bwe kyayingira mu nsi, abalaba bangi bwe luba lutimbe, ensi zonna ezitayonoona ziraba impact y'ekibi wano ewaffe ku nsi. Bwe twasomyeko mu Lw'ekkumi, mu lunyiriri olw'ekkumi ey'Abefeso 3, nti n'abatudde mu ggulu bonna balaba nga bwe tulaba mu Great Controversy oba mu lutalo olunene, nti ne Sitaani yennyini nabo bali mu kulaba ekigenda mu maaso. Kati senga nze akemeddwa oba omwonoonyi, Mukama ansaasira n'enkiyitako ekyo, ne bubeera obujulizi okwongera okulaga amagezi ga Katonda. Tweyanziza. Bwe tweyongeddeyo mu 14 paka 17, Pawulo ali asabira Abefeso bano agamba nti asaba banyweze be n'amaanyi mu mwoyo, mu muntu ow'omunda, Kristo atuulenga mu mitima gyabwe olw'okukkiriza. Musumba w'enkubuuliza ekibuuzo nti Kristo ayinza atya okutuula mu mitima gyaffe? Tukola ki Kristo atule mu mitima gyaffe? Twasomye waliwo ekyandikibwa kye twasomye, oba tunaafuna essaawa ezikisoma. Yokaana 14. Yagambye Yesu n'amuddamu nti buli anjagala n'akwatanga ekigambo kyange
era anaayagalibwanga kitange. Tulijja gy'ali ne tubeera mu ye. Tulijja gy'ali ne tubeera mu ki? Mu ye. Awala gye tutasome yagambye nti bwe ndigenda ndibaweereza omubeezi. Nsi temutegeera naye mumutegeera kubanga atuula mu ki? Mmwe. Bw'agamba nti bwe munjagala kitegeeza tuyinza obutamukola ki? Kitegeeza nti waliwo eddembe lye tulina. Nze nsalawo bw'akonkona okumukkiriza najja ku ntebe gye yeetondera okutuulangamu mu bulamu bwange. Ekineewuunyisa bonsatule bajja Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Wabatuulamu batya simanyi. Naye nze mbakkiriza okutuula ate nze mbajja ku ntebe. As long as they are there, obulamu bwange bukyukako. Ndowooza bulala, nkola bulala, njogera bulala. Mukama Katonda waffe ekyama kya Kyenjiri, ekyama kino kiri mu maanyi go. Nsabira ekkanisa yaffe etuukirize ekyama kino. Buli mwana wo yenna awulidde ekigambo kyo najja n'ayingira. Kituteeke ku ddala lirimu mu maaso go kubanga tulina baana na byana. Tulina mu baana na bazzukulu, ffenna tubeera baana. Ensi ekirabe, bamalayika bakirabe, bagulumize batendereze amaanyi go mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe.